ebyenjawulo. Nsanyuse okubalabako wano mu mbuga yaffe enkulu. Buno bwe butaka bwaffe ffenna abaana ba Kabaka. Abaana ba Kabaka abamu bali Bugisu, abalala bali Bukedi eyebusiya, abalala bali Busoga, bali Ankole, abalala bali Kigezi, abalala bali Los Angeles, abalala bali Sese, abalala bali Bukoto Sabawaali. Bonna abo baana ba Kabaka. Tulina obutaka bwaffe obwenjawulo naye buno bwe butaka bwaffe ffenna. Buli lwe tukiika embuga tubeera tunyweza, tubeera tutaasa, era tuba tukuuma Namulondo. Eyo y'ensomasonga ya Buganda esooka era nkulu nnyo. Mbeebaza okutegeera obukulu bwa ssemasonga eyo. Kyokka waliyo ne babyekwaso. Erinnya byekwaso ffe ab'omutima n'oddituuma tulituuma. Babyekwaso tebaggwebwako bibagaana kukiika. Abamu balowooza nti waliwo agenda okubatuusiza Buganda ku Ntikko, bo nga batunula butunuzi. Abalala balowooza nti abo bagundi ba Pamela Watuwa be bamanyi eby'emmengo. Pamela Watuwa nno kati mukyala wange, anti kati ow'omutima yamugwafumbira. Ab'omutima no tetwefuza ebintu munaakola mutya. Omuganda agamba abantu ab'engeri ng'ebo abo abayita bannantakiika mbuga, era boogera bakimalayo nti eby'embuga biriibwa baganzi. Bamwe tugende embuga nti owa nze siri muganzi. Naye kituufu babeera babyekwaso. Mwe abatali babyekwaso nsanyusa okubalaba era mwebala okutindiga eŋŋendo. Muwulidde Oweekitiibwa Hassan Mutaasa Kafeero ng'ababuulira bwe tubadde e Bulaaya. Twamalayo sabbiiti kumpi 2 oba 3 mu nsi ez'enjawulo: Norway, Netherlands, Sweden, Scotland ne England. Kaakati Scotland liringa nga ssaza lya Bungereza. Oyinza okugamba nti England ly'essaza ekkulu mu Bungereza. Tugambe nga bw'olaba Buddu mu Buganda. Oweekitiibwa Kawuki abadde ayagala ŋŋambe essingo. Tubadde mu bibuga ebyenjawulo mu mawanga ago. Ekyatutwala ekikulu kwe kulaba nti enteekateeka z'Obwakabaka mu abali awaka nga bwe muzigoberera nabo basobole okuzigoberera. Abantu tebagoberera kintu kye batategedde oba kye batannyonnyose. Singa poosa tennyonnyola bulungi ekigendererwa kyayo abantu tebayinza kugiyingira. Bwe bategeera ekiruubirwa ate nabo balaba nga bajja kiganyulwamu, poosa bagyettanira. N'enteekateeka z'Obwakabaka bwe ziri. Kale omuntu wa Ssaabasajja Kabaka bw'aba tategedde lugendo luno lwe tuliko olw'okuzza Buganda ku Ntikko, tayinza kulutambula. Wabula kyennyinza obbategeeza nti Baganda bammwe ne bannyinamu abali ebunaayira eyo baatwaniriza bulungi nnyo era baabalamusa nnyo. Mu kkowe erifaananako bwe lityo, nyaniriza abavudde e Busoga, nyaniriza abavudde e Bugisu, nyaniriza abavudde mu Ankole, nyaniriza abavudde e Bukedi, nyaniriza n'abavudde mu Los Angeles abaatisse obubaka Peter Zaake, nyaniriza n'abakulembeze b'eddiini okuva e Kyaggwe. Mwe abali ebweru wa Buganda kyokka nga muli wano munda mu Uganda, mukimanyi nti twagala mube bumu naffe wano.
era teri ku bitundu bino byenjogedde gye sigendanga. Eky'omukisa Ankole, Busoga, Bukedi, Bugisu nayanirizibwa bulungi oba nyanirizibwa bulungi buli lwembeerayo kyenje nsembyeyo okugenda mu Ankole. Nali nno ngenze mu byange naye oba yali ow'ekitiibwa Mutaasa Kafeero oba baali baani ababuulira abantu awo okutuuka mu maduuka Ankole nga tebagaggadde kwaniriza nze. Era yeyo nsonga ntwagala tutambulire wamu bulijjo. Ssaabasajja Kabaka kyeyava alondera abaami mu bitundu bino omulimu gwammwe omukulu kukumaakuma abantu be abali eyo basobole okwetegereza n'okutegeera ensonga za Buganda Ssemasonga 5. Era mwe abali wabweru wa Buganda abali wano olwaleero naye nga muli mu Uganda munda mbaaniriza nnyo. Mu ngeri ey'enjawulo nnyaniriza abavudde ku kyalo gy'enzaalwa Kasanje. Mu ggombolola Ssaabawaali Bukoto. Kansooka okwaniriza mwenna abavudde mu ggombolola ya Ssaabawaali Bukoto muyimirireeko. Munkoze bulungi nnyo. Nnyaniriza omutongola antwala ku kyalo kyaffe Lawrence Suuna abalala mutuule. Oyo Lawrence Suuna ye mutongola antwale mu maka ga kitange oyo. Ate ab'enju ya kitange nabo weebali. Muyimirire abantu babalabi. Mukyala wange aliwa. Oli mukyala wange mumumanyi. Resite ndagire Mukasa. Mukoze bulungi nnyo bannange. Kuba ate mmwe bwe muteenyigira mu bino nze Ssaabasajja Kabaka gwe yalonda okuva e Kasanje ewa Sepirya Mukasa ani ayandibiwagidde. N'Oluwalo twaluwadde minisita ava kunkwasa bbaluwa ku lwa bannange abaliwo akadde kalamba n'emitwalo 3. Mu Bayibuli mulimu bagambira nti kolanga bwe nkugambye tokolanga bwe nkola. Saagadde munzijukize oba nze mbajjukiza akalayini ako nze nange kijembagamba naye kyenkola. Ndowooza nabalagana ennimiro yange ey'emmwanyi. Mwagiraba ku terefayina. Oba minisita bano babeera bansekerera. Bwe muba temuliiwo ngaga nti naye akamwanyi kabulako obusa. Ono minisita gwe mulaba abeera ngamba ekyo. Ne mbagamba nti kale oba tikuliko obusa waakiri ekikolo nkirina. Kati kanzizeeko okulunda naye ng'ente mmwanyi nzirina. Saagala kubagamba kulima mmwanyi ze nga sizirima. Okwolesebwa kwe tulina kwe kuzza Buganda ku ntikko. Buganda yali ku ntikko abeeru webajira. Simanyi oba ebyafaayo mu byekaliriza ne mubitegeera bulungi. Buganda yali ku ntikko abeeru webajira. Abeeru ekyabaleeta kunoonya bya bugagga. Era obufuzi bw'amatwale yali nkola y'abeeru okufuga amawanga amalala basobole okugafunamu eby'obugagga. Kyekikulu ekyabaleeta. Naye waliwo n'ebirala bye baaleeta. Amasomero, ebyenjigiriza, enguudo z'eggaali y'omukka, ebyo zaali nvandiirwa. Ate era baali babyetaaga. Gwate gojjamu eby'obugagga bw'otamujjanjaba abalwadde bakola. Omulwadde akola olina omujjanjaba. Ne bw'aba mupakasi ewuwo bw'alwala tomujjanjaba. Era obeera mujega bw'otajjanjaba bakozi bo. Tewano Kabaka yatuwa yinsuwa gwe ndwala ngenda mu yinsuwa nga banzijanjaba. Ekikulu kwali kufuna bya bugagga. Kyokka abeeru we bajjira Buganda yali eri ku ntikko. Kambabuulire
ekyali kijjayo ekyo nti Buganda yali ku Ntikko. Kabaka yali afuga ng'alina ne gavumenti ekulirwa Katikkiro. Abeeru bwe baatusanga byaliwo, baatusanga nabyo. Ne Katikkiro ng'alina kabineti mu kiseera ekyo baabayitanga bakungu. Kati ennaku zino twakyusaamu abakungu be bakulira ebitongole baminisita kati baabitiibwa. Abazungu baatusanga nabyo tibe baabituleetera. Olukiiko lwa Buganda lwaliwo, abazungu si be baaluleeta. Abatamanyi byafaayo bagenda babalimbalimba eyo. Ndi wano ndi kafulu mu byafaayo mujjanga ne mbabuulira. Byaliwo n'abataka baaliwo nga batulungamya ku nsonga z'obuwangwa n'ennono. Abantu baalina emmere gye balya. Era gundi Stanley yeewuunya bwe yatuuka nga mu bisaakaate by'abaami n'alaba entereeza mu kisaakaate ng'eyo ebudde wa Pookino, obuyonjo n'ennambika n'entereeza. Baabiwandiikabo bennyini abazungu baatusanga nabyo. Era twali bagunjufu wano nga teri muntu ayita bukunya. Era ng'obukulembeze bulambulukufu. Wabula abeeru baali balina bye batusingako webajira ng'okusoma n'okuwandiika. Mpozi n'omutindo gwa tekinologiya ne sayansi ebyabwe byali bya wagguluko, naye sayansi twali tumulina ne tekinologiya. Tewabanga waakulimba nti twali tetumanyi sayansi oba tekinologiya. Bw'oba oyagala okutegeera, soma ekitabo kya Katikkiro Apolo Kaggwa. Olaba Abaganda bwe baabajjanga amaato ku nnyanja Nalubaale ne sayansi gwe baakozesanga olyoka otegeere. Kabaka yalina amaato ag'empingo omutwalo mulamba ku nnyanja Nalubaale eyo gye mulaba. Ono bwine eyakala taliiko biyiiyirize. Kambawe n'ekyokulabirako ekirala mutegeere ne sayansi twali tumumanyi. Twalina enzijanjaba ey'owaggulu nga mu Buganda omukazi alemereddwa okuzaala bamulongoosa. Mwali mukimanyi? Nga bamulongoosa omuzaalisa nga anaaba omwenge bwe kiri. N'ono alindiridde okuzaala ne bamunaaza yenna omwenge. Eri mu ssanya wonna wonna ne bamansaawo omwenge. Omwenge gulimu ekirungo ekitta obuwuka. Kyemuva mulaba nti nabuno obuddagala bwe tuteeka mu ngalo obwalumya mamawuggwe bulimu mwenge. Bakayita sanitizer, kalimu omwenge gwe gutta obuwuka. Baanaazanga omukyala ena n'ono omuzaalisa ne mussanya wonna ne banaazaawo omwenge, obuwuka ne bufa. Ne babaaga omukazi n'olumuli. Ne bamuggyamu omwana. Bangi baalamanga omwana ne nnyina. Bye mbabuulira si biyiiye, bwine eyakala. Baakikolanga mu Buganda, baakikolanga ne mu Bunyoro eky'okuzaalisa omukazi alemereddwa. Ekyo nkireese okubalaga naffe sayansi ne tekinologiya twali tubirina weewaawo nga biri bisukkulumyeko olw'ensonga ze sijja kugenda kuba temujja kusiiba wano. Njagala muve wano muddeyo mukole. Kale olw'okuba Buganda yali ku Ntikko, abeeru wano we baasookera. Tebaasookera wano lwa kutwagala oba kututiitiibya. Waliyo abasajja bagenda ku bureediyo ne balimba abantu. Tomanyi Abangereza bajjawo ne batiitiibya Abaganda batya. Oyinza okugenda ku kyalo n'otasookera wa munene. We baasookera kubanga twali ku Ntikko, si lwakuba nti baali batwagala. Naye mu Buganda twalina entereeza y'obukulembeze n'omutendera gw'obugunjufu bye baalaba Abangereza nga bijja kubasobozesa okusaasaanya ebiruubirirwa byabwe mu Uganda yonna. Kyemuva mulaba nti abaami Abaganda be baaweereza mu Ankole, be baaweereza e Busoga, be baaweereza e Bunyoro, be baaweereza e Mbaale, e Bugisu, e Bukedi, kumpi buli wantu. Ekyamazima mu Ankole kati ow'ekitiibwa Mutaasa Kafeero gy'akiikirira
n'ebiwandiiko bya gavumenti y'omugabe byabanga mu Luganda okutuuka 1935. Oyo bwine yakala amuwakanya aveeyo ambuulire. Era naye tebaatutwalayo ntutulugunye bali. Baatutwalayo kubanga ffe twali ebyobukulembeze twabiyitamu dda okuva ku Mutongole Sibalaze Lawrence Ssuuna okutuuka ku Omuluka, simanyi oba Omuluka gw'Ekiziba waali aliwa Omuluka wuyo antwala, okutuuka ku Eggombolola Bena Nampijja ali wano, okutuuka ku Essaza wuno Pookino, okutuuka Katikkiro njogera gye muli. Baatusanga nabyo bugunjufu kubeera ku Ntikko. Ku mulembe guno tusobolera ddala okudda ku Ntikko kubanga bano bamutamanya ngamba baatuwanulayo mu 667 ne batukuba ekigwo. Abazungu ekyamazima be baasooka 1894 bingi nnyo, naye twasigalawo nga tukyalabika. Kati ebyo bataagala n'okulabika akatono ke twali tusigazza ne batukuba ekigwo mu 666. Tukyerwanako n'okutuuka kati. Naye kambabuulire bye tuba tulina okukola kaakati okudda ku Ntikko. Ekisooka tulina okukomya okwekubagiza. Saagalira ddala muntu yeekubagiza nga Kabaka atudde ku Namulondo n'okukwata ku ttama. Saagala atendereza kitiibwa kya Buganda mu mirembe egyayita. Ekitiibwa kya Buganda kirina kulabika leero ku mulembe guno omutebi, si ku mulembe gwa Ssuuna olubereberye. Ssuuna olubereberye kaakati yafuga Obuganda. Ekitiibwa kya Buganda kirina kulabikira ku mulembe guno omutebi owokubiri. Buli muntu sekinnoomu mwabali wano ne be mukiikiridde, buli omu ng'alina kyakola: okulima, okusuubula, okukola emirimu gya ofiisi, nagyo tulina ogikola. Ekitono ekyo ekisemberayo ddala omuntu kyeyandibadde afuna mu Buganda eyaleero 50,000 ezisembayo olunaku, ezisembayo 50,000 olunaku, gy'emitwalo nga 15 omwezi. Ate bw'omala ozifuna n'oluubirira okufuna omutwalo, ate bw'omala okufuna omutwalo n'oluubirira okufuna 2, 3, n'ogenda ng'olinnya. Tuteeka okubaako kye tutandikirako. Olina okubaako ky'otandikirako bw'oba oyagala okufuna ekinene. Bwe tuva wano buuza Oweekitiibwa Mutaasa Kafeero ajja kukubuulira. Gwolooza zino wooteeri zikoleka zaalina kwe yatandikira, yasuubulako ono n'amenvu, yabimbuulira n'amatooke olumu ne gamwengerako. Wateeka kumulaka wonna ne gengera. Tuteekwa okubaako ekintu kye tutandikirako. Era bw'obaako ky'otandikiddeko ekitono osobola okutuuka ku kinene. Kuba tosobola kufuna kinene nga tonnafuna kitono. Waliwo eyampeereza akantu, amanyi abantu, waliwo omuyindi oba ali ludda weeyo nti alunda enkoko. Simanya alunda enkoko kakadde kalamba, simanya zivaamu amagye 10,000 mmeka olunaku. Narandikawo bino ebyabaddugavu, manyifa abaddugavu tetukola tutya. Ne mugamba gwe kafaamuko akavaamu amagye 10 gali luddawa. Leka kumbuulira bya muyindi alina amagye kakadde, gwe amagye 10 ogalina. Onoofuna otya amagye akakadde nga n'amagye 10 togayifuna? Weekwasa ki ebyabayindi? Kyova olaba nga njagala enteekateeka zino ng'eza Powesa. Ebintu ebitono kasita bitandikirwako nga bw'okiraba mu Powesa, kasita bibeerawo olwo nga n'ebinene tujja kubituukako. Olina omusiri gw'emmwanyi ogwa decimal 25 ogulina. Olina ennyaanya, olina emboga. Oba ogenda okuŋŋa nti ennyaanya tizikyatunda, kati ki ekitunda? Kimbuulire ssebo. Ogenda kusuubula zaabu. Saagala muntu ajja onanga nti ennyaanya tizikyafuna, saagala kubiwulira. Nabagana n'okumbuulira ebibasoomooza. Nange mbabuulira ebyange. Ombuuliramu ki?
tala magezi mwanyo oba ennyanja tizaatunze zijja kuddamu zitunde limu obutungulu. Kati ojjano ng'ombuulira nti ennyanja tebakyazigula. Kati naye nkubuulira ebinsoomooza tulabe oba tunenkana. Ombuuliramu ki mu bikusoomooza saagala kuwulira tuli mu mulembe mutebi. Olina olusuku mw'ojja emmere. Nagenze mu maka g'omuntu alina ebitooke 8 kumpi kwetoolola waka. Naŋŋamba maze emyezi 3 sigula wadde enkota y'ettooke. Ebitooke 8 bwe biti. Lino likula, lino lyengera, lino likula. Myezi 3 tagulanga ttooke na limu. Nti omusana gwase obadde ompita Katonda n'akola enkuba. Mwabali wano muli bakulembeze. Bokkiriza b'otwala okubuulira ebibasoomooza buli budde oba bakola kyejo. Nze mbabuulidde akubye engalo weebale nnyo nnyabo. Olunda ente ey'omugwa. Bano baminisita baba bansekerera nti emmwanyi zange zibulako obusa. Nabagamba ngenda kulunda ente ey'omugwa. Ntekeko obusa. Bwe nabagamba ali wano. Olina ente ey'omugwa oba olinda ofune yiika 10. Tetulina we tulundira. Temulina we mulundira. Olina ente ey'omugwa. Olina w'osikira ekikomando. Ebikomando tibabirya. Bano babeera mu poosooloza tebagula ebikomando bano bemulaba. Bagenda emanju ne bagula ebikomando ne babirya nga akasana kabali bubi. Oyina w'osikira ekikomando. Sente zaabula oyagala kibe kitya. Twali bato nga tuloota. Namwe mwabirootanga. Naloose nga nsanze kutiya ya sente. Oyina ekikomando. Olina omudaala mu katale. Nalaba abakazi wano mu COVID basula mu katale. Abakazi nga beebakayo mu katale. Nabatendereza nnyo abakazi abo. Awaka wali wakatandaalo. Bino mbyogedde kubanga sira kubalaba. Abavudde wabweru wa Buganda abali mu Buganda wano mbibagamba nnyo muddeyo mu bibuulira abantu abo. Awaka wali wakatandaalo. Oba enkoko zisuula mu kalimbwe mu masowaani. Hati bw'otaba na katandaalo obubuzi bujja ne bulya mugundi. Waliwo kaabuyonjo. Amazzi munywa mafumbe. Embuzi zisula nammwe mu nju. Mukulu oli asese. Sebo Buganda njitambudde ne njimalako natuuka ku byalo. Embuzi nga zisula mu nju abantu basula nti kubanga eriyo ababbi. Kale basebo ne bannyabo okuzza Buganda ku Ntikko ye buli muntu wa Kabaka okubaako akatono kaakola kyokka n'akakola ne kanyirira. Abantu bwe bakola ebyo byenjogeddeko waggulu biwulikika ng'ebitono naye bye twetaaga okuzza Buganda ku Ntikko. Federo tujja kugifuna n'ettaka tujja kulikuuma nga tulina emmere gye tulya. Omusajja yajja n'aŋŋamba nanneesibako ayagala okundaba. Ekyavaamu ne mmulaba. N'aŋŋamba ensonga emuleese ya Federo ne mubuuza oyina emmere gy'olya. Talina mmere gy'alya. Oyogera otya ku Federo nga tolina mmere gy'olya? Federo yeneereta enkota z'amatooke mu njuyo. Talina mmere gy'alya nti azze kwogera ku nsonga za Federo. Ettaka onoolikuuma otya nga tosobola kulirimako? Tunazza tutya Buganda ku Ntikko nga tosobola kwegulira ddagala nga walwadde, nga tosobola kuweerera baana? Ebyo bye tulina okusookerako era kambabuulire kasita ebyo bituukirira okudda kwa Buganda ku Ntikko kijja kwekolako kateri muntu n'omu asobola kutulemesa. Kale okujja kwammwe wano leero nze nkalaba nga akabonero akalaga nti tutambula kudda ku Ntikko, tutambula tudda ku Ntikko. Olwaki? Kubanga ffe tulina okuyimirizaawo emirimu gya Kabaka.
fefe nyini tetulina okuyimirizawo emirimu gy'obwakabaka fefe nyini obwakabaka bwaffe tetulinda wabeewo atwagala taagala muntu batwagala kuki nti bagundi bano tebatwagala nabadde Bungereza ndooza mulaba ebiri e Bungereza ennaku zino Abangereza baafuga ensi okuva ebuganjuba ebuvanjuba okutuuka ebugwanjuba okuva Maserengeta n'amambuka ani yali abaagala fe twabayita okujja wano okutufuga oba tubaagala nnyo bajje batufuge ne bafuga abayindi ne bafuga buli muntu yenna kati abachina mubalaba beesomye batandise okulya ensi lwakuba waliwo abaagala mbona bagundi tebatwagala batwagala kuki tuli obukadde 15 nga tulinda abantu batwagale simayamu abeeko timukitegedde tetwetaaga muntu yenna kutwagala tulina kukola kituufu era ebyo byonna saagala kubiwulira nti bagundi tebatwagala twabugenda okubeera ku Ntikko abazungu balyoke batwegomba ani yali asoose okutwagala Busoga batukyawa nnyo kubanga Kabaka Mawanda agenda n'abafuga bubi ne bagamba obutasiima ng'Omuganda n'omulogo si bwe boogera Busoga twabafufugaza lwakutwagala saagala kuwulira ebyo nti bagundi batukyawa baba tukyawe lwaki mwe temweyagala teri atwagala teri atukwatira kisa fe tulina okwerwanako fe tulina okuwanirira amasanga gaffe simanya mu nfuna kale abanatukwasizaako banaasanga ng'omuliro gwaka kubanga Omuganda agamba nti baseesa gwaka n'olwekyo bwe mujja ne muleeta obukadde 44 nga bwe tutudde wano n'emitwalo 74 kitegeeza tusobola okukola emirimu gyaffe kuba kumwe atudde wano oba Hajji ono yazifunye olwaleero simanyi ndooza ajja zifuna obukadde 4 naye gonna tegajja kuba magoba bw'aba yazingiza osanga gonna si magoba kale osanga kufe wano teyayingiza bukadde 44 singa Abaganda bajja ne twerwanako bwe tuti ne mujja wano nga ndabiridde bulungi embuga ng'enyirira nendabirira minisita wa Kabaka kyeki n'atugaana okuzza Buganda ku Ntikko nga nammwe bwe mukola biri bye mbagambye awo nno banaye mbeebaza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala era Omutanda ngenda kumugamba nti Abaganda n'emikwano gyaffe bawanze giya nnene